naye ekyewuunyisa abaana bano bagenda mu kampuni zino nga baagala nnyo obwagazi interest eba so high but lwaki bwe batuuka eyo kiki kyolowooza ekibalemesa ekirala ng'oggyeko attitude? Okay, ekibalemesa ekirala waliwo obulimba buno nga buli mu makampani agamusi gonna. Yes, ninako mukwano gwange muwala sometime back, I think it was 2012-2013 ndowooza yali piki ya zi kampuni we zaatandikira Middle East ndowooza yaliiwo bali bagiyita Middle East ndowooza basooka ne bagiyita Uganda Veterans. Uganda Veterans Association then they rebranded to Middle East. Era abakulu be bamu so waliwo omwana omu yagenda kampuni emu seeyo nasayininga contract ya waiter okumutwala bamutwala mu cleaning yasayininga wano sente zaali mu $5 okutuuka eri $5 so something different. Ani kwe tulina okunenyamu ekyo? Obulimba obuli mu recruitment nawo buleesa obuzibu. Kyenva ngamba ab'amakampani nti mulina nabaana ate musobola okuzaala, mulina chance emu nti gavumenti ekyasobola obbawa license ne mutwala abaana bano mu bulambulukufu naabanga bujaalaze omanyiyo ng'era n'abazadde be baba munoonya basobola okugamba nti Mr. Gundi tubuulire omwana waffe akola ki, ali ku ki. Lwaki kampuni zino zirimba? Anti kati nkujjira recruitment business yo nga yo Laba erimu sente nnyingi mpitirivu zotasobola na kumanya muwendo ndowooza. Olwaleero olabye amakampani mangi ge bagenze bakwata agalimbalimba gasuubiza abaana emirimu, oli asobola okulanga emirimu 3 naye ng'alina 30. bw'ogenda ku musanedi ng'alinako emirimu mitono nnyo system kwe bajja emirimu egyo naawalala gye bagijja kuba mulimu abakukusa mulimu bakola ki naye bakola those promises ezitali ntuufu. Okiwulira ffe nga Laba organization tugamba nti bakyuseemu babere balambulukufu. Kino kye balina gold gwe bateekeddwa okukwata obulungi bamugjemu ebyamakulu ebingi nti basuubiza emirimu egyo. Jjukira oli bw'aba ayagala looni ya bukadde 10 oba kale bukadde 6 ekitono ajja kukuba akalango. Twagala emirimu, twagala abaana abagenda eshaluja ogenda okukola ku kisaawe, twagala abaana 3 mwenna mujje. Naye nga bw'otuuka wali olina okugenda ne banka siripu ogenda wasasudde. Kati abaana 3 bonna bajja ku interview n'okusoba abasukkana mu 3 ezitandikibwako 5, 6, 7, 8 zibanga mu mitwalo 3 awezi around ezisooka okukupressinga placement fees n'abeerayo ne registeringa n'alinda interview. Abagigudde nabo baba omwo n'abagiyise ku baana nga 3 kusobola okuyitako abaana nga 10 bayisaako nga 10 intentionally. I'm not trying to but they do. Because at the end of it all ojasanga nga abaana babonaabona ate na wano ffe betuyita abankuba kyeyo abalina mu mind already but they are set to go. Babajjako sente nyingi naye nga yabajjako sente ayina agamba nti genda owaabe yonna gyokola ki. Ffe tuli mu kukola ku nsonga zo beekwasa process eyo ne bagamba nti ati ministry erwisizaawo. Yes, ministry mu recruitment process nayo oluusi erwisaawo clearing amakampani gano. Era kino nakyo nkigamba ministry nti ministry bebanga ddala yateekawo embeera eno egezeeko okusaawo obwangu oba bali understaff tibaseeyo abantu abawerako okiriyalinga amakampani gano. Yes, waliwo fees awo ndowooza ezisasulwa mu kiriyalinga buli mwana. So tusuubira nti singa ekiriyalinga mangu abaana bano oba oliawo gano amakampani tegandifunye escape gye geekwasa kubanga ajjako omwana sente abaana bona bajjako sente ne bagamba mulindeko mwezi gumu 2 3 tulinda ministry. Naye nga bw'osoma etteeka ligamba baali tebalina nakuba kalango nga ministry tennakakasa mirimu egyo tegiriiyo. Ki ekyabaawo wakati awo? Bakiyita batya? Bagiyita odaleta batwala ki? Balina engeri gye bakiyitamu kyotwala ku ministry n'olyoka olanga. Yes, ministry erina okukakasa nti omulimu gwe mulanga eri kampani yeeri. Yes, ntuufu ddala egenda kutwala abantu bano tebadupinga ne kiriyalinga bekiriyalinga ne bano ne balanga. Kati bano we balanga balina olanga ekituufu kyennyini, balina okusipeeringa omulimu ogwo. Bankuba kye mumpulira obulanga omwe mubuulira
kampani erina okusperinga omulimu ogwo bulungi nnyo nti omulimu guno ojja kukola kino na kino kino guli mu kitundu bwe kiti agenda ogukuwa yoono abaffe mu bulango mummwe bwenna abagenda okukola ebweru w'eggwanga kampani ki eyali ekubya akalango nga bwe njogedde ekyo kyekiri mu tteeka kati wano waliwo obunafu abaana batandika okubonaabona nga bakyali wano tannatuuka na mu kiyumba wano wenyini bamubonyabonyeza naye abamubonyabonya be bano abatwala abantu engeri gyamuseetinzeemu kwata abamu bakwata ne contracts ne bazibikkako agibikkako eno bamugamba sayininga wano wansi kampani gye ziri ezikikola lwaki abaana basayininga nga abayagala desperate talina mulimu avudde wansi ekyannamukaaka ayagala mulimu ye kyayagala ki kugenda awo nno ne bano batrafika be batekingira advantage nti abamu babuguumirira nti njagala kulinnya ku nnyonyi nalowooza nti bwalinnya kati ekyokulinnya ennyonyi bannayuganda kyeka kigenze kibavaamu they are after earning what the other friend is earning tulinamu ka competition ako ng'abavubuka era ffe tukavumirira nnyo tugamba be yourself beera gwe kyoli don't copy your friend ojja gwa ku miteeru olw'okuba gundi Nakamata yagenda ebweru nange kankole ki Nakamata ali bweru bosi wamugamba nti waliyo sitawo gwolina yenna nga Nakamata akuwa yalinga wano ng'otandika oyita ku kisaawe nga ne minisitule temanyi teri akumanyi bw'otuuka eri n'ofuna obuzibu olwaja n'oyita Uganda. So tewaliwo arrangement mwana gyayinza kgendamu bweru ng'omulimu agwefunidde bweri enkola ezitwala abantu oba eziri mu mateeka omuntu mwasobola okuyita n'agenda ebweru ziri 3. Omuntu asobola okuva wano ng'ayise mu company agency emanyikiddwa mu mateeka ng'etwala abantu ebweru. Omwana nkuba kyeyo asobola okugamba nti nze nganze ogwokubiri nze nganze individual nenoonyereza omulimu gwange njagala kugenda bweru kukola n'agenda n'afuna invitation letter job offer letter n'afuna kye bayita contract ne babyatachinga ebintu ebyo n'abiweerezawa n'agenda nabyo ku Ministry of Foreign Affairs. Bwabanga tamanyi asobola okuyita mu Laba era bajja mulagirira asobola okuyita mu Laba oba Internal Affairs bona bamanyi connection weri asobola okujja ku Migrant Workers Voice still ne tumuwa guideline kuba federal voice okiwulira so asobola okugendayo ne tumulagirira naye nga ministry erina omukiriring in this case ena kuba Foreign Affairs be balina okusooka ne bacheckinga omwana omulimu gwagenda okukola Uganda batugambye MTN omwana agamba agenda mu MTN baagala sales manager bagenda mu wasente bweziti ne bweziti okay naye kituufu MTN gyeri Uganda era ekasasula omulimu guno gye guli vacancy eno gyeri Foreign Affairs eyita mu embassies okutegeera nti Saudi Arabia ddala omwana ono gyalaga oba Dubai gyeri tewali bulimba nti omwana bamulimbye afunye tourist visa agenze eri bamulimbye nti ogenda kukola kuba abasinga wano bapanikinga omanya Abannayuganda ekitwetedde n'olaba enguzi okweyongera kwe kwanguwa ennyo obunafu obutujjudde ebyanguwa omaliriza buli kimu obypassinga ki yes so the right channel omwana ajja kucheckinga ne Foreign Affairs oluusi n'okuminimizinga ndowooza system za government in which case era omaliriza oli mu system zaayo kati kankubuulire teri mulambo gutambula kuva bweru wa ggwanga nga embassy tegukiryalinze eyo teba government so bw'ogezako okujampinga ogwa miteeru ojja fiira ebweru era embassy ojja kugira ofuna obuzibu balajane nti embassy okiwulira so buli woskipinga line eyo oleeta obuzibu so omwana bwemala omukiryalinga eri ne bazza feedback nti okituufu MTN Uganda gyeri n'omulimu ogwo gyeguli kyekyo ministry wano kyekola Laba nekiryalinga nekakasa nti okay nga bakoona mu stamp nti ranga omulimu oba naawe tambula omwana oyo wabanga agenda kukola eri epapula ebyo abitwala mu Laba nabo ne bamuwa gundi ebbaluwa emukiryalinga n'ayita ku kisaawe ng'ali lwomu tewetaaga genda mu babulooka abaani nti akwatire kabona bonna bakulimba you can stand alone brother n'ekirala government abantu bagenda okukola ebweru mu missions ez'enjawulo eza government era omuntu asobola okugenda bw'ati abali ku embassy ba migrant workers bonna bakozi baffe tuli nabo okiwulira kakati ng'ogyako ekyabaana okuba nti balina weakness mindset ayinza okuba yenkulu esinga obatawaani olowooza yo nga gavumenti ekoze omulimu gwayo gw'erina okukola ebitongole
katugambe ebitongole bya gavumenti bwe twogerako kuliko ndowooza traffic police trafficking unit waliwo ministry ya Laba internal affairs ebintu ebitoloza mulimu kuba kukozenga kugwe oba nabo balinamu weaknesses zetagotereza. Okay, in short structures weziri ezirina okuyamba abaana bano bonna. Ensonga lwaki pressure groups nga zino bwe zijja ate zinsatinga structures ezokulaba nti zikola kyezinokola kitegeeza olwaleero namboze bwa complaininga nti abaana balina obuzibu acomplaininga gyamanyi waliki kitegeeza structure weeri weri baddwaliro weeriri wabula libulamu ki ddagala. Kakati ffe tugamba nti abantu bano obunafu bwe balina buli nze bwe ntuula wansi nentunula bwe nti buli mu kikula kyaffe nga bannayuganda n'ensi endala ez'enjawulo kuba tuyamba abaana abanigeria abanagana n'abalala bakola mu mawanga ago naye abanayuganda tuzimbazimba nnyo to an extent we boosting we want to brag prestige even when we've not reached there we want to show we are already there kati nga bwendi wano mwene office yes we are not up to the reality we are just ever trying to go around things and try to show something different. Abantu abavayo ne boogera reality nga bwenjogera kati people minimize them ne babuka ebintu ebyo bagenda mu bintu bya bulimba. So ojja kwesanga nti mu kikula kyaffe e Uganda kati nga office gyendi mweno bwe bamala okuwa omuntu ekifo mu gavumenti ne bamusa mu office emu abeera nga ali ewaka ewuwe ebintu nabikola yeerabira nti akolera bantu ba bulijjo tafaayo ku budde tafaayo ku ki oba atuuse ssaawa mmeka ogenda mu ofisi ezimu okutwalayo amabaluwa otaasa mwana kuba ffe tukola migrant workers voice ekola Monday to Sunday tukola ekiro n'emisana omwana kubira essimu ekiro ssaawa 9 ogw'ekiro nti president ntaasa olina okuzuukuka n'otandika okugatta network muyambe omwana w'eggwanga naye nga foreign affairs yeebase aba internal affairs n'ebirala omwana baamu trafficking n'abeera mu mbeera enzibu ennyo naye ng'omusolo gwabadde asasula sente ziri zisigala zijja Uganda zo tebagamba nti ziri haramu era nga bwazikoze oba baamu trafficking oba tebaamu trafficking nga zisigala zikolawa sente asigaza akulaakulanya nsi. Kakati structure ezo weeziri naye abali mu structure balimu abamu okweyagaliza naye nga gavumenti yo nga yo kuba gavumenti yeggwe era yenze bye tulina okukozesa weebiri naye tetubikozeseza lw'embeera eyo eri muffe alina okukiriyalinga mu ministry atwala obudde gugamba amakampani agacomplaininga nti batukiriyalinga mu budde gacomplaininga lwaki kubulaginga nti n'abavaayo ne bagamba nti tulwanirire eddembe ly'abano naye nabo babulaginga instead of fighting for other people's rights they are fighting for their rights to enrich themselves. Awe wali obuzibu nti tojja kunenya batwala bantu bano wabula abali munda mu system ezo delays ezikolebwa mu recruitment processes omuntu mutafaayo olina akikola takikoze nga kigenderedde mbuno kandireyinge asasuleyo akagira akikola ye amanyi kiri nomo olina amala weeks 2 buli wopopinga kugondye office is not in lwaki omwana taafe oteekayo ebbaluwa netwala emyaka emeka lwaki gwogobera ku nsonga ezo takola ki ekirala obuzibu obuleetedde eddala ebintu bino byolaba ye blockage babloka era simanyi oba gavumenti eneekola etya awo wennyini mubaka Namboze yazigambye nti ye kyalaba nti gavumenti yandyeddiza obuvunaanyizibwa obutwala abaana ebweru ekyo ate akola kyabwerere madamu Namboze mulwanyi mulungi naye ku nsonga eyo simuwagira olowooza ki ekirina okukolebwa kubanga kati abaana babbiddwa tutandike ne bana abali wano nti omwana kampuni basasula mu ddoola ezisinga 1,500 1,200 tebe balina ne dollar accounts nina ne kampuni emu gye mmanyi nga bwezitwala mu Uganda shillings era bagenda ku net ne babala rate gyeriko nenga enaku zino ndowooza abasinga tebakyakwata cash ozitwala mu bank bazaagala nnyo mu ddoola so something like that omwana afiiriddwa $1,500 that's approximately 6 million okusevinga Uganda emiliyoni 6 abaana abaagala ogenda ebweru ayinza okuba akikoledde emyaka oba takikoledde emyaka amu batunda ebimu bye balina
omuzee taata we maama n'abaako kyatunda. So basically what do you think is lacking? Kije tulina okukola okulaba nti abaana bano tebafiirwa? Ekyokuzza okutwala abantu ebweru era nze nsekerera omuntu abeera n'endowooza kitegeeza tomanyi nnyo biri munda muleba. Ateese ekintu ekyo yandisoose n'akuba ku kyeyo. Kiringanga okugamba nti bankuba kyeyo twabataddeko abagenda bakuuma okulaba nti tewali abakwata, okugenda okukakasa nti teriyo abamma musaala, osula mu mayumba g'abawalabu nnyabo oba wali okozeeyo omanyi we bakwata omukazi. That is not possible. Okiwulidde nnyabo? You have to empower the migrants themselves. This is why migrant workers voice is existing. To have an empowered mind. Yes. Omwana abeerewo, omusajja bw'anaaba ajja okukwata, you know what to say and to articulate yourself and you omuviire, right? Nga tolwanye tokulyetinze hard landing ate nga n'omusajja tomuswazizza. Otegeredde lwono bangi omusaala gwo naye ekyokugamba nti ate bakiteekemu gavumenti kitubaddeko. Gavumenti njagala nkubuuze yebadde etwala abantu bonna abagenda ebweru emyaka egiyise. Ndowooza bakijjamu n'oluvannyuma nga kampuni zitandise kukola ne bagamba nti buli kampuni erina okuba ne license. Zaali private companies nga tezirina na certificate etwala abantu. Baana beekolamu omulimu atandika mpola otwala bannaabwe. Gavumenti negamba ekintu kino kikola ki ne baba assemblinga, which is good. Katujjayo omusolo. Yatandika mu I think it was 2004, 2003, 2004 Iraq, Afghanistan. Ziderusha kandoza zezasookawo. That will be an hijack on people's initiatives. Obanga akedde ku makya n'ogamba nti kakati eggwanga tetukyali mu private staff byonna ebirimu byaki bangi abafiiriddwa emirimu kuba kampuni tulina zisukka 10. So private sector simanyi lwa Mr. Gundi eyo statement yagiwulidde. Private sector foundation ndowooza yerwanirira ba private people. Ekyo ejje kyogereko bamanyi abalina okukyogera kubanga oba encroaching kweyo Gundi bwe baweeri mu gavumenti ng'ekola ng'ateyamba. N'ekirala okukuza emiti emito. Me, I support private sector because if it was government to do everything, then abaana abavubuka abantu bete baba koche yadde any single startup ensi ezi innovating ne zikula mwana wattu zigenza okujja ogamba nti kati okay government yakola buli kimu zaleka abantu ne beetandikira ebyo abagende China. Omwana akira ku makya n'ayiye ekikye ne bamuyambako n'atandika kuti bajakama baani bonna bali waggulu bati ne gavumenti egenda okujja jakama akugamba nti ye tagatta bizinesi ye na gavumenti naye ate gavumenti emwagala nnyo. Okitegeera emusolo mungi nnyo gwatapinga abavubuka baawe emirimu bangi. Okiwulira olwaleero labor industry abantu beewo emirimu okugikwatako obukwasi. Tetuganye nti gavumenti bw'eneebeze n'ekitwala emirimu gigenda kusaanawo nedda. These private people obeera obataasizza okugenda n'eri abantu abatayagala bintu bya muyoolano. Yes, they are earning on their own. Just organize them babeere nga basobola okukola ki ogenda maaso n'ekyo kye bakola ng'ate n'omusolo ogubajjako gwe kiweetaaga musolo okuzimba structures n'ebirala bakikole nga ndowooza ensi n'okuregulatinga ensi eziri regulated esinga ndowooza okuba n'abaana nga bali regulated nnyo ndowooza Philippines. Ogenda okulaba nti omwana tafuluma nsi tayingira nsi kugamba balina guidelines zebateekawo na mikwano gyange abamu bemanyi abamu nakolako nabo nange natambulako katulaba waliwo guideline waliwo manual katabo katono wekati Abachina balina ebyama bingi nnyo naye neewuunya bakulu baffe abagenda ku nnyonyooko ne bakyalamu ezo ensi oba bayisa mu sabuwe oba bakola tebagenda kwetegereza ground people and how things are done. Abachina bwe babeera muri munda balina obuyisayisa obuliroko omwana atuofaanagana obafa obwawana. Nze neewuunya eyine ffene bwe bumwagala omuli omulyako nga live n'okugulu n'owanika ffene era gye bali abamulira ddala mu ngeri bwetyo. Naye Abachina balina kamanyo katono bwe kati kalimu empisa wegendereze gy'olaga toleekaanira bantu ng'oyogera eddoboozi lisse tositama kuba abakyala baabwe bo basitama. Okiwulira tositama tolya ng'otambula genda ku kisaawe Entebbe kansubire kati bampulidde abakopi bagenda bakateekewo. It is good kiyamba abaana b'eggwanga zi behavior zetwogerako abaffe mwe abatwala abaana mu Buwarabu. Why don't you come up with such a thing? A manual ngerimu empisa z'abantu bali gye mutwala abaana
Kampuni yako mukawe buli mwana. We are not creative, we are in comfort zone and coping. Mulimo gwani ogwo. Anti ulira Middle East bwe yatandika okutwala abantu ebweru kati kampani zitwala ziri meka. Kukopa bukopi gwe mulimo wano. Omuntu bwagamba nti ngoze kando. Kati bonna balowooza okutwala abantu ebweru gwe mulimo. Bonna besibiddomu. That's very wrong. Teguliko interview. Okitegeera. So nze kyenkugamba kukopa bukopi ate era okukopa wano waliwo obugagga bungi. Nze ntera okutambula n'enfuluma wegundi wano ne weetegereza ebibangiriza ebyerere kusobola okuzimba ekibuga gaggadde abantu ne babeereyo nga tekuliko akola ki n'osolooza omusolo nga bw'oyagala. Waliwo ekibuga kye nawangaliramu China kifaanana nga bw'olaba Kampala Road oyo. Katawuni katono nnyo bwe kati naye baakatetenkanya kalina wansi ne waggulu. Bano abatembeyi be bagoba ku street e Kampala kwata emiggo ogira bwoti bonna baagala balinnye kalina. Mentalite yaffe si yakulinnya kalina. Mentalite yaffe si yakola ki abavubuka okudduka okugenda ebweru ekibagobya kyekyo bava mu kesisi ewano babakubye emiggo naye abakuba emiggo teyatula wansi kulowooza tali creative enough ali ku kimumba olwokuba bazimba Kampala Road amuprotectinga nga bw'ali. You are wrong. Kampala Road oyo bakyasobola okumukyusa kwa gavumenti erina ssente ezo. Agambwako wagindako e Dubai oba ogenzeko eddeira n'abatembeeyi obasangako ku kkubo. Kati live alone yes. So naye kati wano I don't know how things are done. Naye omuntu n'akugamba tetwagala batembeeyi. Ne bw'ogenda eddeira you see all types of people. Restaurant bw'oku kkubo. Yes, kati anti kugamba China ekula economically. Ekula ate bw'ogenda munda balina bingi bye bakweka. Kati ffe tubadde munda muli tusomeddemu tubaddemu abasajja abo nkugamba bazimba akabuga kali wansi nga bulaba Kampala Road basimayo wansi waliyo rock-ups ez'abano bewandiisa abatembeeyi obuga buliroko obwo nabo balina endowooza yaffe eyo wansi. Kakati olw'okuba nti amaaso g'omuddugavu agaffe gali mu ngalo ensonga lwaki abantu bagaana okulinnya ebizimbe eri waggulu okutundirayo ne babiyiwa ku ki eyo endowooza yaffe. Kati bw'omala otegeera localness of individuals omulamu ogwa Millennium Development Goal kitegeeza olina okusooka n'otegeera abantu bano bali bamaleewa balya kalo. Bwe botandika okugamba nti kati nsazeewo mwena mulina kulya matooke ng'abantu baakulira kalo oba oleese obuzibu gundi olwokuba gwe okoppa twakizudde amatooke g'obuwunga gagira bulungi era bw'ogalyogera ogenda forcinga abantu kye batakola ki mentalite yaffe eyagala kutunda nga tulabako. Ensonga lwaki tuzimba amaduuka nga geggudde naye bw'ogenda ebweru bo bagaggala sitowa ziba munda omwo oyingireyo n'ogula ky'oyagadde n'ova nayo nga tebategedde nti obadde okola ki